Stop it. We don't evict people. Minisita Omubezi mu ofisi y'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga ate nga omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Buikwe Diana Mutasingwa ayitiddwa bukubirira abatuuze b'e Nava mu Buikwe olwa RDC wa Buikwe Hajati Awandege okuwa obukuumi abamenya ennyumba ku ttaka eririko enkaayana. Minisita asitukiddemu era RDC n'amusangawo lubona ng'atunuulira okumenya bwe kugenda mu maaso nga wano ekiddiridde kubadde kuwanyisiganya bisongovu. Abana abatuufu bebo yokeyateeka aleeta atyama kuno kwegasseeko ne meeya w'Enjeru okuvumirira ekikolwa kya RDC ono. Wano minisita akazizza RDC amulaga ebipapula kwasinziira okumenya ennyumba eno naye ngammye. Ono amujjukiza n'ekiragiro kya pulezidenti ekyokugaana okumenya ennyumba y'omutuuze yenna ku ttaka olw'enkaayana. This is not your district. You are corrupt. The president has How can you come on my territory? I'm the mayor. Tukimanyi bulungi president yayisa directive wa obuyinza olukiiko lwa district security committee okuba n'obuyinza bwonna nti wabawo wadde court order waliwo court order eyisiddwa okumenya ekizimbe olukiiko lwa district security committee lwe lunaabanga n'obuyinza obwenkomeredde okusalawo ku ki ekiyinza okukolebwa. Kyokka olutalo katalo tuke ne mu bajaasi abakuuma abakulu bano era nga nabo balabiddwako nga beesongamu ennwe mu ngeri y'okwoleka eryanyi. RDC agenze kulaba embeera etabuse ne yeemulula n'abulawo baabamu baabadde nabo ne bakwatibwa. Abatuuze batubulidde nga RDC ono bw'atagambibwako nga yasalawo nga bw'ayagala omulina okwewaana eryanyi. Bano babadde RDC abadde kalisi abadde mukambwe nnyo nze tosobola kuyoka bagamba mugamba toyongera ku kitu kino toyongera kino futakwatwako naye nga ddala tulebera ddala nti kyakola kimenya amateeka kubanga RDC n'omubaka wa pulezidenti tateekeddwa kubaawo ng'ate awagira ekikolwa ekikyamu. Minisita Mutasingwa avumidde ekikolwa kya RDC ono n'ategeeza nga bw'agenda okufuba okulaba nga naye akangavvulwa. Kino kyakoze alina kisasulira. Ekyokubiri tumusanze red handed tebaŋŋambye bugambi ku street. Nyimiridde wano nendaba RDC ng'ayimiridde nga bakuba ennyumba y'omuntu. Ajawa obuyinza n'amaanyi okwata ennyumba z'abantu n'azikuba wansi. Abamu ku baggulaano olw'ettaka lino batubuulidde ng'ensonga zino bwe ziri mu kkooti nga bagezezzaako n'okutegeeza RDC naye n'abakongooza bigere nga kwotadde n'okubavuma. Twejana on ground nga tetuliwo tulowooza nti oba azze tutereeza amicably netugenda mu ofiisi ye twagezeyo n'atuvuma bubi nnyo n'atulangira ffe tuli babbi n'atulangira buli kimu kati ffe netumugamba kati mu kooti ebintu biri mu kooti ate ku ground mujja mutya ne mutandika okwagala okwevictinga abantu n'atugamba nti above the law nsobola breaking ate ogamba olina kubanga ofunye court order talina court order talina lupapula lwonna naye najja on the ground amenye kubanga bamuwadde ssente. Tugezaako okumunnyonnyola nti munnange nnyabo ebintu biri mu kooti ekooti mwe mwawaaba mwenyumiriza mu kooti mwe mwawaaba. Bino tebikomye wano minisita alondodde RDC ono ng'ayagala agende ku poliisi agibweko statement naye ne yeerema. You have to go and make a statement. No. You will have to go and make a statement. She has refused to make a statement. Wano bamukiise emmotoka era bamazeewo akaseera. RDC olw'omuviiridde n'avuga emmotoka ye n'adduka ate bba abakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi y'Enjeru. Enfunda nnyingi Pulezidenti Museveni avuddeyo n'avumirira okumenya ennyumba z'abantu olw'enkaayana ku ttaka wabula ng'ebikolwa bino bikyagenda mu maaso olw'abantu abeemanya eryanyi n'abatagambibwako okukkakkana nga bannayuganda bafuuse emmomboze mu nsi yaabwe.